z'omwezi 20 omwezi gwa April omwaka guno gwe tulimu gwennyini ekitongole kya KCCA nga bali wamu ne minisitule ey'ekikula ky'abantu bakola ekikwekweto ku nguudo z'omu kibuga Kampala nga banoonya abaana abali ku nguudo oba ze twandise street. Ekikwekweto kye bakola kyakuŋŋaanya abaana 200,000 okuva mu bitundu ng'eby'Emmengo, Jinja Road, Namirembe Road, ewa Bakuli ne wano wennyini wenyimiridde mu kano akaseera. Wabula ekitongole eky'ekikula ky'abantu kyavaayo ne kitwala abaana mu Cobrin Rehabilitation Center esangibwa mu disitulikiti y'e Napark mu region y'e Karamoja era nga esuubiza okuba ng'egenda kubalabirira bulungi. Abaana bano bamazeeko ebbanga ddene era ne gavumenti weyavaayoko negamba egenda kubanga ebayoola bano ewaffe Emmengo tebagenda maaso nakubanga batuuka kujjawo baana abo. Ate n'ekirala kinagenze kumaaso n'okubanga ndaba kuba n'abaana mwatuula abaana bayinza okuba balina gwe bakolera. Lwaki njogedde bwe ntyo? Nti abaana bano bw'ojja n'omugamba ajja tugende nkutwale ajja gaana okujja naawe ajja olanga adduka misinde n'oba olina ekintu ng'akyetaaga tajja kuvaayo kujja naawe. Kitegeeza nti waliwo abatuma oba omuwadde ssente nga nnene tugeze omuwadde 50,000 oba 2,000 tajja kulya ssente ezo ajja funa wagenda okuzitwalira. Ekya KCCA kyavaayo ne kitiisatiisa okuba nti kasa kitanga omuntu yenna ng'awa abaana bano ssente agenda kuba atwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Wabula kyennyamiza oba ekyewuunyisa abantu omuwendo gw'abaana guli ku nguudo z'omu kibuga Kampala gweyongera bweyongezi bungi newankubadde batiisibwa nti bwe bakusanga ng'owa abaana bano ssente ogenda kuba ovunaanibwa. Nze Sinani Rajub Senoga wa Emmengo.